Tibera banene mu NRM. Tibera dachi. Kali bampe kadi na tifuna ngadi ya National Unity Platform. Mbeka tunakula leo na sati ya mwe. Bino mingi ndio kwa Yesu. Wewe wananyoko mlinda. Sikadi oma ayadaliza. Mwaka yunga banaye mwebale nyimwe bale ndalanga mwongerayo tulete benyanja ebirala banaye omusengula bani mwebale nnyo kunga kayunga kunga bakaluka nakwede kunga ebisajja bebiswabu kunga mwebale nnyo mwebale ddala kati timu yebu kati ngaokuyita timu yebu yikwe ekulemberwe omukulu Alex Wekola mangu nnyo kubanga obudde bannamawulire bannaye muyite mu bwangu nnyo buyikwe leero luno lutalo yegamba mwangwe bannaye mwangwe leero luno lutalo bannange bagobya akatengo balabe bannange enyimba bye muyimba bagobya akatengo balabe bannange bagobya akatengo balabe bannange people power banengera baweda chika ntono gwempa kubanga mukulu Wekola Alex sebo Mr. President, honorable members of parliament abali wano ba councillors mwenna ne ba mayors civil secretary general all protocol observed basewo ne banyabo sebo Mr. President yenze Alex Wekola nga mbadde omutesitesi wa Democratic Party okuva lwe bate ebiina by'obufuzi mu 2006 okutuuka 2016 mu Buyikwe district. Mbadde muwanika wa DP mu Buyikwe district ku lukiiko Dr. Nrm Abasinga nga yabadde ssentebe wange nga yenza abadde omuwanikawo. Ate era mbadde muwanika wa DP mu Buyikwe South constituency era ngombaka Dr. Nrm Abasinga yatwalayo. Mbadde chairman wa Democratic Party mu Nkokonjeru Town Council. Nze fulaga wa DP natandika okwesimba kuba meya wa Nkokonjeru Town Council okuva 2011. 2016 nalire muganda wange Jarvis Bombadi ya Tomsange nga yali akutte kadi ya National Unity Platform. Era njagala sebo president okukakasa nti njagala okusiima muganda ngono Jarvis kubanga eggwanga Uganda bannabyabufuzi tulina nnyo omululu naye Jarvis nkwebaza olw'okukkiriza n'ogamba nti gwe koofiirwa ekifo nga National Unity Platform enfunamu n'onvuba.